Kati eno yakazalibwa kati temanyi kuyonka ino ogezaako kugikola ki okugiwo eyiga okuyonka. Kakati eno gye tuyita bucket feeding. Ente wano ino gibalanga business. Butagibalanga business tosobola kumalako. Because eri ate ine emirimu mingi abakozi ogenda basasula otya ng'oyina ente etakuyita kuwa mata. Naye bw'ofuutika ente tojja kumanya nte ki eridde ki eteetalidde. Naye kati wano nsobola okumanya ente bwe tennaba kulya eno teridde. Bw'ofuutika ente togenda kusobola kumanaginga hygiene. Ente emu ku full capacity 2 liters 36. Ente emu? Yes. Kati ye automatic drinker. Buli bwenywa amazzi tola neno side. Bulimu pipe. Pipe bwestambulira. Butunadde eri maaso tujjazira abulungi. Yes, buli bwenywa amazzi genywa gegaddawo. Okuproducinga lita y'amata emu eba erina okunywa amazzi lita 5. Naye osobola okutegeera nti ennyana y'amata. Olaba amagumba gano bwekoze tti. Kati eyagundi ey'ennyama tegayina. Era ente tayina yo bw'otegeera nti ente y'amata olabira ku magumba gano nga gali bwe gati. Gano ge gawanirira ekibeere ne maso z'ekibeere wansi. Gaago. Ogibikula omumwa gwayo n'okebera amannyo. Ebiseera ebisinga amannyo g'ente agakuze gonna gaba gakuze nga gakaddiye. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Njagala nkulaga ebbulidi nga nawe okola ki? Ogiraba. Twatandise dda. Naye bba abantu balaba okutya kwendi. Ente empanvu nene giant cows. Naye kati wema nzirukira wa? Tayina gyejja kukubuuza wendi. Yaga kukwatako tebu. Kamala okukola introduction olyoka ozite bulungi. Kazite zijja ziyita. Wama tezitomera. Okujjako mawo yeyina eddalu ate mawo naye tugisa. Namwe temusumulula nteziyina. Mawo yeyina eddalu. Sooka osumule Salimu. Temusumulula nteziyina ddalu. Eyagala giweeweeta. Saagala giweeweeta. Ogiweeweetako. Ensolo zitaga omukwano. Owaayi. Sebo soko osumule da wano. Tebagala kusumula. Tezigenda nakuva ziri mu kulya. Muzireke. Sumula busumuluzi. Manager tujja kwata. Tofaayo. Saga. Njagala oyige ente. Tewali tabu, tewali it's okay. Nze ente. Kale tutandike bannange. N'ebyo si byange. Nawali. Anyway, ku mukutu kwe tuli CRUZ exclusive, ALLANCRUZ gemanya nyongera okukwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Bannange mwebale nnyo mwebayire ddala. Olunaku olwaleero ndi ku faamu yaffe side zeno manager no bayita batya? Mityana. Ekyalo bakiyita Nakaziba. Ekyalo bakyayita Nakaziba. Village. Nzize ku faamu ya Kasirye Breeders. Mwami Kasirye Breeders. Mityana. Mugirabye? So faamu eno eri ku eka meka? Faamu eno tuli ku acres 25. Naye nga pure tuli ku zero grazing. Kitegeeza ku 25 acres 2 tusimbako emmere y'ente. Then acres 5 kwe kuli ebiyumba. N'ebiyumba by'enkoko n'eby'ente. Wow. How old is this farm? Farm eno is 12 years old. Twayitandika myaka 12 emabega. Myaka 12 emabega. Yes sir. So twogera ku nte ze tuli mu kulaba n'obungi bwazo.
kati omuntu bw'alaba ekifaananyi ky'ente kye tulina ku screen okwo tuli mu myaka emeka mu zino ente ze tulimu? Tuli mu myaka 12. Myaka 12? Yes, sir. Nga tulina faamu ya zino ente? Yes, sir. Zino ente ziri mu bbanga ki? Esinga kati nga zino ze tulaba? Kati saawa zino ze tulaba saawa zino ezo nazo nnyana ziri mu myezi esinga ziri mu myezi 22 tulinamu n'ezikamwa ng'ezikamwa ziri mu myaka 2-3 tulina wano n'ente eri mu myaka 7 actually eri mu myaka 9. Ente ewangala bbanga ki? Ente esobola okuwangala ebbanga lya myaka 10. Ente? Yes. Era ebiseera ebisinga waliwo kye tuyita average calving. Average calving gy'emirundi ente gyezaaliramu. Nte esinga ebiseera ebisinga esobola okuzaalira emirundi egiwera zino ezaffe enzungu eziri high milika esobola okuzaalira emirundi 9. Naye kisinziira ku ngeri gy'ogiriisaamu n'engeri gy'ogirabiriramu. Bw'obanga ogiriisa bulungi ng'ogirabirira bulungi n'ebbanga lisukkawo. Kasooka kufuna omukisa n'ogamba kati ngaffe emisa gyetera okufuna nga ozaaza okozesa what we call sexty semen n'ebeera ng'ente eno buli lwezaala ejja kuzaalira nnyana. Ebyo ebintu ebimu ebisobola okukuza faamu. N'ebeera nga kati zino bbiri zendaba zino za bbanga ki? No zonna zonna nnyana za myezi kati zino nnyana tezizaalangako. Naawe nedda. Nedda. Otegeera nti zaalangako osooka otula ebbeere lyayo terina na kuvaayo. Ogiraba? Nedda. Mwami Kasirye. Mwami Kasirye. Njagala tubeere ba mazima. Bw'oŋŋamba nti eno ente tezaalangako. Kinneewuunyisa kubanga oba oli awo ebiseera ebisinga ente zaffe zino ez'e Uganda bwe yenkanira bweti eba yazaalako. Kakati gwe omulabya ndaba ku mukutu ogwa CRUZ exclusive abamanyi ente ze tuba nazo e Kampala njagala okubalaga ebimu ku ebyo oba oli awo bye mubadde temulaba. Tunuulira kwata bwoti. Mwami Kasirye, ente zino nze ntya ente naye tugende wali babiri. Njagadde balaga height. Tugende njagala nga ziyimiridde. Njagala omuntu mulage ennyana. Neno nnyana? Kati genda oyimirire awo wakati awo. Awo wakati awo. Saagala etambule. Saagala etambule. Eno tejja kutambula ngimanyi. Okay. Njagala omulabi waffe omulungi owa CRUZ exclusive. Njagala olengere height y'ente eno. Kyokka ate Mr. Kasirye atugamba ente eno tezaalangako. Si bwe kiri? Ye kiri so. Wow, kirungi nnyo, nungi ddala. Wow. Neno nayo nnyana. Nayo nnyana. Kati zino ente baafunamu jini ya hosi. Okufunamu jini ya hosi. Baziteekamuko jini ya hosi. Nedda. Nga ziringa hosi. Nedda. Ente zino era kyova olaba nabagamba nti n'ebiseera ebisinga bw'obanga oyagala kufuna mu dairy farming olina ofokasinga nnyo what we call in breeding. Nga tonnaba kukola ennaku zo bakusanya ekintu kye tuyita insemination. Naye nga tonnaba kukola insemination sooka onoonyereze ku nnume eyali yenkanawa. Ennume gyeziri si kuddira musawo kuteera mu nnume gy'otamanyi. Then osooka olabe height y'ennume eyali yenkanawa egenda okukola kyokuwakisa ente eno. Ebiseera ebisinga bw'omanya okumanya height y'ennume eno naawe kennyini omanya ki ky'ogenda okufuna, product ki gy'ogenda okufuna. Kati ffe tulina insemination semen gwe tukozesa tumujja mu America bamuyita high yield era bw'ogenda ku internet kwali. Naye tugenda tunoonya tufuna data ku oyo kweyo ennume yali efaanana etya, what was production, ne tutunuulira ne traits. Ennume yali erwalalwala nnyo. Kati zino tezitomera? Tezitomera. N'ente z'abantu ziri friendly kubanga zikulidde ku zero grazing, bagizaalidde mu kiyumba,
ate binebera mu kifo kimu. Kati mama wazino yaliwa. Then nature ngenda mukulaga abadde wali mama wenu. Okay. Abadde wali. Ate n'ekirala kyenjagala okubuulira kiri kimu. Bw'omala n'omanya okutegeera milk production then also ogenda gikuza otya. Ebiseera ebisinga obuzibu bwetutera okufuna nti ente eno bw'emala okuzaala ennyana tulemerera okulabirira ennyana. N'ennyana girabirire bulungi ogiwa amata ageetaagisa ente esobole okusituka nga mpanvu ddala ejje omubiri gwayo. N'ekirala topapa kuwakisa nte zino bw'oba oyagala okufunamu. Ente bw'ojja bw'otandika okusala nga wayiseewo ndowooza omwaka gumu ng'eyagala nnume oba ng'eyagala amazzi togiweerawo nnume olw'ensonga bw'oba togiwadde nnume togiwadde mukisa kugejja kumalayo oba nga bw'ogiwa ennume togiwadde mukisa kugejja kumalayo. So ky'oba okola kiri kimu gireke togiwakisa esale ogwokubiri era togiwakisa then ogwokusatu awo olabe nti ekulidde ddala olyoka ogiwakise. Tuli fena lwaki bw'oddira n'ogiwakisa nga yakatandika okusala ente eno amaanyi gonna emitwe zonna ezirina kufokasinga mu kulabirira ennyana eri munda mu ggwako. Lwakati ssaawa zolaba amagezi g'ente geno gonna gali ku nnyana eri munda mu ggwako. Kati gwe bw'ogiwakisa tejja kugejja nga bwe ziri wano naye zo twaziwa obudde olabira ddala nti ente eyo egezze osobola okuwanirira omwana gwagenda oziteekamu kyetukola ekyenjawulo nekibeerawo. Kyovula tufuna bakirayani najja n'atufunako wano ente. Wamala otufunako ente negenda nezaala bulungi. Nagamba ate gyezaddeyo nga tegezze nga maama waayo. Nemugamba wagipaka nagamba mama kituufu. Nze yazaala ogwasooka negiweerawo ennume. Kati nganga omwana omuto bw'afuna olubuto nga wa myaka 13. Ebiseera ebisinga tasobola kugejja ekiri. Wow. Kati omuntu omulabi andaba CRUZ exclusive omuntu bw'alabanga mugamba nti zino ente zino nnyana buyana kitegeeza nti wano department yonna gye tulimu wano ya nnyana. Kitegeeza zino zonna ze tulimu tezizaalangako tezirabanga ku nte ensajja. They are virgin cows. Ziri mawako already. They are no longer virgins. Ziri mawako. Zisululira kuzaalira waliwo nezadde ku makya obeera zeewa bagitadde yezadde ku makya yes naye nga naye ezadde ndowooza ogiraba ne badde yakazaala we mugidde badde yakazaala ndowooza ogiraba bankubidde nti ekolaki teri mu kuzaala eno ebadde yakazaala ezadde ndowooza oba kujja earlier than this waliziranze ng'ezaala kati kambuuze nayo nnyana eno yakazaala. Yes. Kati kezadde kaliwa we kaliwa ekakano wano jangu okalaba Jose jangu abantu balage saizi y'akateke bakazaala wane wa anko Kisakye kasire breeders kaako ke bakamala okuzaala bwe katyo bwe kafaananye kamami kadadi kakamala ku nsi dakiika 3. Kakamala ku nsi dakiika 3. Yes. Kati kano kikatwalira bbanga okusituka kanikatandika ozannyamu okwecyangacangamu. Kasukano akawa amatanga katandika leero kagenda kwakasituse ku magulu bulungi nnyo. Kati bakayonsa ku maama waako bako bakawadde wano tukola what we call bottle feeding. Tetuzikiriza kuyonka maama waazo olw'ensonga tewali alina boto tugezeeko tukiraga abantu anti kakati lindeko kuba malogika maama tebana bamukama maama tebana bamwaga maama we tebana mukama kali wana mukama kubanga maama we jukira abadde takamibwa kali sawa ali mu process yokola amata okuwa kubanga yamaze okusindika signals nti zadde akona ato tugambye kalungi Mr. Kasirye nti amatage bagenda okuwa ennyana ga maama we balina gajja mweno sigamba nti nti tujje mweno tuwe kali tebajja mweno era singa olaba ente eno waliwo ekyenjawo kyenjagala okubuulira ebiseera ebisinga olaba ente eno tugisibyeko omuguwa bwetu mu kususuwa omuguwa olaba placenta yiye etandise okufulumayo walina okubeerawo omulaalo atulunja placenta eno nevaayo ate bwemala okuvaayo ente eno terina girya zitera zigirya kale ate bwegirya buba buzibu eba tegenda kuwa mata nedda era kyova olaba tuli wano erigisindika focus eriku era nadola abagisibye wano bali beebuzaabuza naye focus eri ku nte eno era olunaku olunazimba nga gunte naba kuvaayo there's a problem. Okay.
naawe omulabi waffe omulungi njagala kannako ketegereze bulungi nnyo Mr. Kasirye atugambye nti bakwata omukira gw'ente guno ne bagusiba ku muti wano okwewala ente eno placenta bwevaayo ekyuka egirye yes ogambye nti bwegirya eba tegenda kuwa mata wow era bali wali beebuzabuza naye obwongo bonna tebuli kumwe buli ku nte eno kati bwemala ate wetufuna issue negaana okuvayo again is another problem. Wait a minute. Bani abebuzabuza? Aba balalo. Bade mayite ziri ente. Boke nyini badi kufocus eri kweno. Era kyovola wano wenzaalidde tusobola kuleka wonte ekamwa kuba naye esobola okirya. Awo neebuza amata. Katate bwegaana okuvaayo. This is another problem, the issue of retained placenta. Kiba kitegeeza ki? Nti either oba ogenda kuyita omusawo ajje agiggyeyo because mateeka ino okuvaayo ate buli bwagijjayo the issues that can happen ayinza obutagijjayo bulungi so ente kikakata ku nte yennyini yes okusindika placenta webale nnyo kyekisinga okuba ekirungi omusawo tagisiseeyo era giwa obudde nnyo ogitunuulye osobola okulaba nti enkola kyegisika egisindika okay wow omulabi waffe omulungi tukyalambula tuli ku side y'ente era nga nze ekisinze okunsanyusa is how beautiful and how beautiful ente zino bwe zirabika Mr. Kasirye yes sir zino ennyana bw'oba wakutujjukiza yes sir ogambye ziri how old ziri kati zino zigenda kuweza myaka 2 kubanga amawako gazo gakuze amawako eye they are pregnant musolo ensolo zote zifuuka ziwaka buwasi yes kati bw'otulira ng'eno egenda kuweza kubanga eggwako lyayo bw'olitunuliramu otulira mu kitabo lya myezi 6 otunda jeni yes tutunda how much era tuteesa wammanze kambabuulire mpulidde mwami Kasirye ng'agamba ente ye enkulu esinge agitunde miliyoni 10 kyekikuseeza ente miliyoni 10 olinga agula emmotoka ente zino bweba tukuwadde ente zino tuba tukuwadde omulimu gutwalenga mulimu lwazize ente ziprovidinga ddala amata paka ku litres 35 olunaku era yes era tuzikama emirundi 3 olunaku tuzikama ku makya ssaawa 11 ne tuzikama ku ssaawa 6 ne tuzikama ne ssaawa meka ssaawa 1 esere nga yakazaala then wayitawo ebbanga lya myezi 3 nga tumaze ogisaavinga awo ne tandika gikama emirundi 2 olunaku ate n'ekirala tente eno tuba tukuwadde omulu tuba tukuwadde breed jukira this particular moment tuba tukuwadde breed 2 emulundi gumu breed eri munda n'ente yenyini ebiseera ebisinga breed eri munda ebeera much more improved than the mother olw'ensonga ffe wano mu dairy farming we focus more on improving daily nti tabwobanga oleero maama waayo agenda kuwa litres 4 we live in a society whereby even the daughter has to be better. Tegeeza daughter waayo ajja kuwa kitone nnyo litres 6. Of course the conditions may matter ekitaliikira naye ebiseera ebisinga kyekyo ate tufokasinga nnyo kulaba tu high yielding breeds yes okay ekyo kyekyo kyemulaba nziruka bwe nti buba bukodyo bwakulunda nte kati abo beeyagala kukola ki eba yagala gitakola kati nente gye bayita batya mu luzungu type eno bagiyita white Holstein zonna kika kyekimu si kika kyekimu tulinamu Frisian tulinamu Frankfish ne tubeeramu ne Ganzi ne tubeeramu ne Jazi era ngenda zikulaga Frisian yefaanana etya kati Frisian yente ngenda gikulaga yenga bw'olaba eri ng'okusinga ya black eno bagita white Holstein Neri white Holstein yes kakati ebyo kye bayita white Holstein ng'eri pure kati nja kuwa ekyokulabirako olaba ente eri enjeru eyo white Holstein eri pure eno yes
kati ebiseera ebisinga zonna bazooza mu eyo. Yes, era eyo bw'oba ozze yo gitulekera eyo ekuuma bukuumi breed edebe kubeera ng'eri extinct. Lindako eyo togitunda? Tetugitunda eyo. Temugitunda? Eyo erina kaddiwa neefa bufi? Eyo ze breed maker. Eyo gye tulabako eyo? Yes, ze breed maker. Kati tubeera ne Flakvenvish. Olaba ente era erina omutwe omweru. Erina omutwe omweru. Yes, that is a new breed. Bw'otuna omutwe ogwo omweru, that breed is a high milk producer. Ate n'ekirala ekola dual purpose. N'ab'ennyama basobola okugifuna. Jose abantu balage ente eyo bulungi omusajja gy'ali mu kwogerako. Ekola dual purpose. Njagala abantu eyo. Eyo ente ekitone nnyo nga yazadde esobola kuba liita 36 on a daily basis. Era yo kati tolaba eyo ebiseera ebisinga that one is already booked. Oli aganindi emala okuzaala. That breed is very good. It is also highly resistant. N'ekirala eteekako omubiri naye ne weewuunya. Wow. Okulunda ente kuno kintu kirungi. Njagala okukubuuza ekibuuzo. Gwe Mr. Kasiriye. Naye omuntu bw'ajja ku faamu eno nga tamanyi ayinza okulowooza nti oba faamu ya asiimwe oba ayimbisibwe. Naye gwe omusajja Omuganda eyeddira envuma omanyi okulunda ente kiri mu Uganda yaffe eno weyanga oli alowooza nti okulunda ente z'abawesitana. Okwekulizaamu ekintu ng'oyagala ente ky'abawesitana. Gwe ki ekyakusikiriza okuyingira okulunda ente? Ekyasikiriza okuyingira ente naddala n'ova ku ziri breed zaffe ze tulina mu byalo. Ekisooka omukyala wange aviira mu west. Twatuuka ku point ey'okwagala okgenda okusasula dawale. Ne batusalira ente, twalina muzeeyi ne batusalira ente. Batusalira ente 8. Ne batusalira ente 8 ne batugamba ne tukkiriza mangu nga muzeeyi amanyi tugenda kutwalayo ente 5. Naye nagamba nedda, ebintu byakyuka, twagala ente enzungu. Ani agamba? Bwe batugamba abazadde baagala ente enzungu. Baagala ente enzungu za maleeto Fresian. Ne tugamba nti si kyangu nnyo ekyo kisoke nga tusuubira nti tetujja zifuna afazaali ku miliyoni 3. Twagenda mu katale ne batulamulira ente enzungu, batulamulira miliyoni 7. Nekitukuba wala ne ngamba nti ekintu ekizaaliddwa oli n'alunda kituze miliyoni 7. Sijja kulimba ne tugula ensi ezo twazigula miliyoni 6 buli emu ne tuzitwala zeddawala. Naye ne ngamba kitegeeza ekintu kino omuntu bw'akyetisibamu nnyo asobola okukifunamu ekintu ekizaaliddwa n'asobola okukirunda. So ne tufuna passion ne tugamba tutandike naffe okukola ki okulunda ente enzungu. Kakati bwe twafuna passion naye ng'ekigenda kiri kimu on a small scale. Kati quite often around the time COVID bwe yayingirawo ebiseera ebisinga ne tutunuulira ku bizinesi eziri risk. Jjukira bizinesi ezisinga baali bazigadde. Ne tutunuulira ku kintu what we call essential businesses. Bwe twatundira ku essential businesses tugamba tutandikewo ka restaurant and we started a small restaurant ng'atunda caayi w'amata. Naye market ya caayi w'amata n'ebeera ya waggulu nnyo. Ne tugamba let us diversify. Tukole ki? Let us diversify tutandike n'okutunda yogurt. Akatale ne kayitirira ne twesanga ng'amata ge tubeera ku faamu nga matono nnyo okusinza akatale. So it motivated us okulaba nti nno twongeramu okulaba nti nno we grow the business better. Era akatale ke kamotivatinga nti ffe ente zino sigamba nti kuzirunda as a passion but naye tuzirunda as a business basically. Kubanga olaba nti ebintu byawo kati nja kuwa ekyokulabirako amata era ogenda okutuuka wano ng'olwedde baagaba bukinze dda. Era si muntu ave naga nti njagala amatolede galiko akatale. Lwaki? Nti akatale kali waggulu nnyo ne ku hoteri bagakozesa kawoteri ke twakolako ku demand yeyongera waggulu nnyo ne tufuna n'abantu ab'ebbali abagakozesa. Then ogenda n'okita n'ogamba nti ente bw'oba ogirabidde bulungi si ogenda gifunamu akasente ate nga market weeri bw'oba okoze ekintu ekituufu. So
I was purely driven by business purposes basically. Okulaba nti dairy farming tusobola okola kyo giyingiramu. Ate bw'otunira ku nte zino buli ekintu ekigivaamu okifunamu. Kabubeere busa. N'omusolo buli kimu tukifunamu. They work as fertilizer. Actually lwakuba nti ffe ebiseera ebisinga obusaabo bwaffe tubwekozesa okufertilizinga etakutuzimbira emmere y'ente zino. Naye abadimanding babeera bangi nnyo. So kyekirungi ekiri ku nte. Ekitali ku bizinensi endala. So kyekyakunyingiza ente. Kyekyatunyigiza ente. So right now kufaamu kuno wezaako ente mmeka? Right now tuwezaako ente bonna bw'ogatta wamu n'ento tuwezaako ente ziwera 120. 120 cows. 120 cows. Mukozesa mmere kyenkana ki? Emmere sijja kumanya bungi bw'emmere bwe twenkana naye nga bwe nkugambye nti nga bw'ogirabye wali. Zirya nnyo muziwa emirundi emeka? Zirya. Buli lwe tumala ku makya tuziwa ku makya kasaaza era zibadde zizo zikyalya. Ku makya tugiwa ne zirya. Then ne tuddamu ne tuziwa buli milking session tuddamu ne tuziwa. Then n'odego tuddamu ne tuziwa. Nezirya nezikola ki nezigenda neziwummulamu. Era okuggyako zo zetumirikinga zo ate tukyusaamu dayate yaazo. Ebiseera ebisinga zetumirikinga twesanga nga tuziwadde tutaddemu ka dairy meal ka maize bland ne molasses osobola okulaba nga zeeyongera ku production ey'amata n'okufuna calcium ente buli w'ogimirikinga ebiseera ebisinga erina okubeera nga erina calcium amala kubanga kyenjagala okukakasa kiri kimu ente zikozesa maanyi nnyo okuproducinga amata okusinga okukola ki okubeerawo kyovula zo ezetumirikinga tuzifaako nnyo mu ngeri ey'enjawulo ennyo then also n'amazzi agatukula kubanga tusobola okunywa amazzi. Ogambye ente emu kuwa liters mmeka? Ente emu ku full capacity tuwa liters 36. Ente emu? Yes. Mmeka ezikamwa? Right now tulikama ente 20. Right now. Ezikamwa buli lunaku? Ezikamwa buli lunaku. Olukama lumu? Ente emu ekwa mmeka? Olukama si lumu lokaloka tugamba ku liters 36 tugamba on a full day. Anti ngamba? Yes, olukama lumu esobola oyinza okuwa lita 15 ku makya. Yes, ku makya olw'ensonga nti ku makya engeri gyebanga ewummudde ekiro then saa mukaga nejja n'ekuwa liters 11 n'essaawa emu n'eryoka ekuwa liters 10 liters 36. Emyezi 3 egisooka then emyezi 3 kasika giggwako ng'omaze ogisaavinga awo ng'efuuse incaf again ng'ekuwa paka ku liters 25. Ku makya esobola okuwa liters 15 then n'olegulo n'ekuwa liters 10 kubanga oba ogenda gikama emirundi 2 olunaku. Yes, kwekituufu kiri. Wow. Kitegeeza olunaku osobola fulumya liters mmeka ez'amata? Olunaku currently olunaku tuli mu liters 4. Yes, litufuna nituteekako mu bimu naye nga jjukira nti awo nga tubaze liters amata getuggyeko nga tumaze okuwa ennyana. Jjukira ennyana nazo kati olaba kuswali zino ennyana ezinywa amata ziri ennyana 18. Kati ennyana bw'ogibalirako n'ogaa nti ziri ze tulabye eri? Yes. Kati bw'obalirako ennyana n'ogaa nti ennyana ssaawa zino buli emu egenda kunywa liters 7 olunaku. Times 18 z'olaba amata ge bwekola ki agaba gasigalawo. Diro zijja ku maama waazo ne zitaddamu mulaba? Immediately kasika ezaalibwa teddamu kulaba ku maama waayo. Era zino ente z'essaawa zo n'omuŋŋamba nti nani yamuzaala binkaluubiriza nnyo. Lwaki? Nti ente zino bw'ozireka neebanga eyonka maama waayo ate ng'ogikama tomanya bungi bw'amata bw'olekedde ennyana. Naye bw'ojja wali n'ogiteeka wali kati eri tujja kumanya nti maama waayo tuba tumukamye tumuggyemu liita tugambe tumuggyemu amata tugenda muwa liita 3 tuzipimye tumuggyemu liita 4 naye kati g'ojja kukama ente olekemu liita emu olekemu half liita olekemu ennyana ekole ki eyonke. Kyova ogenda n'owesanga ng'osuuse ku buyana nga tebufaanana bulungi tebukola ki naye ng'ate babumma amata ng'oluusi buyonka. Kyova olaba nti tetukkiriza nnyo tewano ente zo twazimanyiiza abaana bazo tebaziyonka yadde n'olunaku n'olumu. Kitegeeza kikuwa ekigero ekituufu. Ekikuwa ekigero ekituufu. Noga nti ente eno ekuze enywedde lita bweziti. Weebale nnyo. N'oba faama alimanga by'olimu obitegeera. Ng'oli mu kibalo. Omuntu bw'akubuuza rekodi z'ente eyo. Yes, oba ozimanyi bulungi. Omuntu bw'akubuuza nti ennyana eno okutuuka okula wano enywedde liters mmeka. Weebale nnyo. Okufaanana bw'eti. Yes.
Kyova n'okufuna value ng'otuse ku farm omutuufu ye asooka n'akubalira n'akugamba nti ennyana eno okutuuka okuva ku gundi okutuuka okulya omuddo yanywa liita z'amata bwe ziti n'amultiplying emba ima naga kati ompa ssente mmeka ng'omaze okutegeera kye yateekamu kubanga bwe tukuba akafaananyi nja kuwa ekyokulabirako bwe tugamba nti n'ennyana enywa liita z'amata 7 ojja kubisaamu n'ogamba liita bwe manga ngitunda nusu 12 kitegeeza olunaku egenda kunywa ssente mmeka ng'omunnya n'ogamba time 30 450 n'ogamba time 3 milioni mu kitundu kati bwe manga gambye nti olaba nagiteekamu milioni mu kitundu gituusa wano kati ako ne giwakisa bwe ngamba nti mpa milioni 2 n'ekitundu mba nkusedde. Bw'otugamba nti olina ente 120 Yes, sir. ng'otugamba nti olina ente 120 Yes, sir. nze mufaananyi ekyange kimpa nti toli mutunzi wa nte nnyo oleka totunda nte ezo nnyo Yeah. totunda nte tutunda tulifere advantage eri mu farming eri bweti nti waliwo otuuka ku level nga multiplication eri waggulu nnyo nga ne bw'otunda tosobola kukka wansi. Point yange egifuna nja kuwa ekyokulabirako kati wano twatuuka ku level at least in every week tulina okubaako n'ente ezaala ate ne tutuuka ku level nti ennyana ezaaliddwa tugirabirira bulungi wano kyetuwali kye tuyita mortality rate it is very low era bookera ku baina bagamba nti ennyana yazaaliddwa n'efa kyewuunyisa kikolera ddala amawulire kati ebintu ebyo bikuyamba okukola multiplication ne bw'oba otuuna nja kuwa ekyokulabirako ne batusazire bwete tugamba nti tutunze era tuba tukimanyi bulungi zigenda kuddawo kazire ezazaaliddwa olredde eziwezeza emyezi 3 tugenda zijjayo tuziteeke mu growers pen genda kutwalayo olabe growers pen ennyana eziba zikula bwe ziti tuziteeke wali zitandika okulira ate tuzifeedinge mu ngeri ey'enjawulo tuzipreparing paka we zinaafuuka what we call bulling heifers and ready to be served. Ebisagazi byowa ente ogattamu ki? Yes, tuddira ebisagazi ne tugattamu silage ne tumanyi tugattamu hay omuddo omukalu omuddo omukalu twasimba omuddo baguyita CRUZ guyana era tugujjayo nja gukulaga wali tugwanika wali tugenagenda ali kusaidia emmere ero takutulaga tugwanika wali etumala okugwanika wali ne tumanyi ne tugukuba ne tutabulamu n'ekisagazi ne tutabulamu ne silage bulungi nnyo bwe ziba nga the Americas tutabulamu ne dairy meal oba tutabulamu ne molasses ne tutabulamu n'ekikanja ne tutabula wamu ne tuziwa ne zirya tetugamba nti ate sooke tuziwa ekisagazi ate sooke tuziwe gundi tetwawulamu byonna tubiwa omulundi gumu. olina abalaalo bameka ku nte 120? ku nte 100 tulina abalaalo bali 10. Bali 10? Yes, sir. Bakola daily? Bakola daily. Bonna bakama? Abakama bakola abakama bali bana. Osinzira ku kyokulonda abakama? No, sinzira kulonda abakama tubasomesa ne tuba traininga bw'oba oyagala okubeera n'omukozi omulungi era ebiseera ntera nnyo okugamba abantu si kirungi kufuna mukozi olwedde amanyi somesa omukozi akola ki omwesomese so long as that person muwulirize ate ayagala okuyiga kubanga ffenna nange nazaalibwa simanyi kukama naye nakuyigira wano era nga abakozi bennyini bakuyigiriza? Yes, abakozi babe banjigiriza era ne banjigiriza bulungi so bayiga. Abalayi bange abalungi balina ekizibu ky'abalaalo. Waliwo okubba ente, abamu babba ente. Because naawe kyemmanyi oli busy person mu kibuga olina byokola ebirala. Olina ente nnyingi, faamu eriko enkoko n'ebintu ebirala. Kuliko olusuku olulungi naye njagenda mbalaga faamu eno mpolampola tusobola bbira wali nolina mu kadde. Njagala olunaku olwali tukavalinga ente bwenakoma olwala tukavalinge ku nkoko naye enkoko nja balagako katono n'embuzi naye olunaku olwaliro essaali yange nsinze diteeka nnyo ku nte. Abantu balina obuzibu abalaalo oli ng'agamba nze abalaalo banziba bansuula abalaalo babba ente abalaalo batunda embuzi abalaalo batunda bwe kiki oba magezi ki oba buzibu ki bw'osobola mu banno abalunzi oba ebyo bye bakoze abalaalo ng'oli awo bisikiriza abalaalo okubabba n'okwongera obbakiti nga abamu babba amata. Oli ng'omulala akugamba because tobeerawo n'agamba ente ekola lita 9 naye nga ziba 15 ng'okikoze otya? Bright
basika zino ze bayita batya modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne dizayini yazo ya njawulo nnyo. Funa modern tiles. Modern tiles. byentera okugamba abalonzi bannange bwe tuba nga tugenda mu farming, let us try as much as possible. Right, clean that place. The other seeker was being clean it. Instead of saying, all those them, and even change the salt. Instead of saying, byentera okugamba abalonzi bannange bwe tuba nga tukola farming, let us try as much as possible to be professional. Bizibu ki byetera okufuna ku bakozi? Tutera okufuna abakozi olw'ensonga tetera kubeera professional. Tutya tuli fena ekintu ky'okusasula abakozi ku budde. Kati faamu eno ebeerawo neeraba nga ebiyingiza. Naye obuzibu bwe tulina tuli bumu, tugenda ne tuddira ebizibu byaffe biri personal ne tubiteeka mu bizinensi ne tulema okwawula. Noweerabira nti nno omukozi azze okukolera alina okusasula school fees ate naye alina okubeerawo. Bino abakozi kibaleetera n'abakozi okuzimba omutima. Oli najja omukozi fuleza atandika okukolera ng'ente eyo ebadde nnyana neezaala abaana 9 nga waali naye ng'ate akyabanja omusaala. Ebintu ebyo bibeera silent n'ebyo byonoona bizi. Oli n'atukeesa n'alaba ng'ekintu takiinaamu what we call security. Naga kino ekintu sigenda kubaawo ekyo. Yes, newankwadde era bwezaala yatampa era ne bwe tukola ennyo n'afunira tatuwa newakola yamanyi oba erwala oba efa. Weebale nnyo. Baka nja kuwa ekyokulaba olaba manager waffe oyo tumaze naye emyaka 12. Ono manager ono bambi weebale nnyo okuba omusajja mukozi. Weebale nnyo baidala. Akola ensoberera era tubeera nabo. Tulina abakozi abalala abasinga. By the way, ndoza faba kyansiza okubeera ne turnover. Faba kyansiza okubeera ne turnover erilo mu bakozi. Era abakozi baffe abasinga myaka 5, myaka 3, myaka 4. Kubanga bo balaba what we call progression. Bw'alaba nti ne manager amazeewo bbanga ddene naye afuna ekirowoozo wano ekitegeeza asobola okukula. Ate n'ekirala si kubeera na mukozi nga buli dakiika temukulaakulana. Oli najja ng'ali ku musaala gwe gumu, wayiseewo emyaka 3 ali ku musaala gwe gumu, naye nga tugamba tutya emyaka 3 tugambe nti no emyaka 3 emabega ebiseera ebyo bbi ali ku 14, essaawa zino ali ku nusu 7, naye ng'akyali ku musaala gwe gumu. Ebiseera biri emyaka 3 ng'okupangisa ennyumba ebeera ku mitwalo 15, kasaazi ennyumba esookerako eri ku mitwalo 25, naye ali ku musaala gwe gumu. So olina okukulaakulana ng'okulaakulana n'omukozi n'omulagira ddala tuwaliwo enkulaakulana egenda okukola ki egenda kubanga naye muntu asobola okuzimba omutima ng'alaba multiplication ebeerawo. Faamu mwagitandika mulina ente 12, essaazi mulina ente 12, ate ng'alaba oluusi mutundako naye ng'embeera ye tekyuka. Omukozi ebiseera ebisinga tajja kufuna what we call comfort zone mu kifo kyo. So kyekyo tetera okugamba nti business gitwale on a professional term. Togenda kufuna buzibu na mukozi. Then n'ekirala, let us be as professional as possible. Waliwo faamu gye natuukako, I'm sorry to say this. Waliwo faamu gye natuukako ebiseera ebyo nga twali to stalking these animals. There's something that amazed me. Ate batera nnyo bikola, by the way, farmers banne batera bikola. Ente bwe yazaala akalume nagamba ati akakawadde mukozi. Kati ebiseera ebisinga abantu abatera okukola bwe batyo baba balina obuzibu mu kusasula. Bwe twatuuka okulonda ente mukozi mukama bwe yajja twagenda ne mukama nga bozze naawe mukozi n'alyoka alinnya okatuula ku kiraala eri waggulu. Eyo weerabidde nti wagimpa lwaki ogibalaga? Bwe twava ne ŋŋamba nti kati olina issue ya management bakozi. Olaba omukozi asobola okuddamu nanyine bw'ati. Kitegeeza olina kyotakola ekitali kituufu. Either tusasula ku budde. Nagenda okumubuuza mpola mpola n'aŋŋamba nti mu butuufu omusaala gw'omwezi ogujja ate omusaala gwa January ngusasula mu April. Neŋŋamba ndowooza okiraba. Nagamba naye naawe sooka olaba ebintu tebifuna. Ne mugamba ndowooza olaba ebintu okufuna kitwale nti no human capital is part of your investment.
awo tojja kufuna buzibu. Kati gw'okikola otya? Nze kankubuulire kino era njogera nga ndi ku kamera tuli ffenna ffe teri wano omukozi asukka nga 5 nga tanaba kufuna sente ze. However small it might be. You get your money on time. Yes! These people are motivated and they know it nente ne bwebanga ezitwadde olwaba bonna nga bakoze eki balwadde bafaayo era ne bakuwega tukoze tutya. They are highly motivated by that because these people are working. How do you treat your Mukama nsonyiwa ebimu ebibuuzo byembuuza naye nkimanyi bibiko ekyokuyiga eyo nkimanyi waliwo n'abalaalo bennyini abalaba videos zino abamu nga banyiga mu mutima abamu nga baboosi babatamisa emirimu gino mu nnaku eza public holidays mu nnaku nga faamu ekoze bulungi mu mwaka nga guwunzise naye nga bw'ogenda mu accounts zo wallahi olabira ddala okoze amagoba agali abunomo kiba kitya how would one treat omulaalo? Ebiseera ebisinga we don't do it as a one off. Nja kuwa ekyokulabirako waliwo obuntu bwe tukola nga they are surprises. Kati nja kuwa ekyokulaba olaba bozzo tukyalirako olwaleero nagamba manager basala akabuzi naye bwegenda okusala akabuzi tugenda kalya wika fena tugenda kukola tugenda kalya era n'olwaleero tugenda kulya kaceera kakati ekintu ekyo nawe kenyini n'otogamba nti no benyini bajja n'okubanja tomugenyi waffe oli agenda komawudi ye manager naye nga tokize n'abagenyi bawuli bojja n'abagenyi tubaako akabuzi ke tukola ki so they are highly motivated nekira si kyekyo kyokka kebe public holidays ffenna ze kuno abaganda nti public holidays nga gye tutwalanga okucelebratinga era you make an order ngamba no there's nothing I lose by gamba nti no oluvannyuma myezi 3 kuba public tezibeerayo every month tusaze embuzi because they are going to produce again setunulira konzekazeka bwemanga ndi ekampala ne family yange nabano mbandowooza balina okukola ki balina okubeera ne family balina okubeera as a family era babeera basanyufu so kiba kyamaanyi ate bwe kiddawo tulina kyetukola fano ku faamu wano tuli kyetuyita 13th check nti omwezi omwaka gwe gwako December bafuna emisaala emirundi ebiri ebagiyita 13th check kityate kati jukira agenda ofuna omusaala gwa December tumwongerako ddala omusaala omulala omusaala obakabanga bonus omusaala ebeera bonus sigamba nti nkwadde December ne January kati omuntu abanga agenda kukyawa omulimu mu August kangumiikirizeeko wafazali kukyawe mu January kati abasinga kito bakiraba kati December bw'abadde afuna emitwalo 5 nga mu mwaka kadde wasoma akakadde ate nsooka n'enteeka ya 5 n'akifiiringa then wayita wiiki emu nenyongera ya 5 n'akifiiringa gali 5 goba oyongeddeko tegaliiko nti oba biki bonus n'oba bakwemployiza ejjo n'okigwamu naye oba mulimu ogugye mu November bonus olina ogifuna ya December waliwo nekya kyenja okuwulira mayi bino mbisharinga abantu biyige olaba these private security company gye tulina ekuma ebisolo they pay them salaries naffe tusasula we honor the contract naye ate bwatuuka wano ekyenjawulo ekiriwo naffe olwo ne allowance ketumuwa kati abantu bano bwe babakyusa ne babajja ku kasire breeders babalwana wano yali agenda okwekuba ekyasi omusore tusese babalwana bulwanya okusigalawo so sigala wano boss tonzija wano tolabanga otambudde olugendo lunene tonzija wano tewali companies ezikola kola kintu ekyo kati omukulu oyo bazze buzinga abajoyinizo nga is a member wa security company ndala ajja wamumotivatinga nnyo okukolawo era n'ekisolo kyenyininyini kasikagamba nti agamba ekisolo kifunye obuzibu bakirwadde n'ekimukwatako gamanyi boosi ate agenda kukola kiki tugenda kukola loosi kikuzi naye alumirirwa nnyo okufunamu nga ne mukama we afunamu so kikyengezako kugamba tufube nnyo okulaba nti tukula n'abakozi baffe tokuleetinga gap ffe wano manager waffe we yali awasa we contributinga nedda wano ne tubeera happy nnyo
era ekitusanyusa ati twajja omusajja muwuulu kati musajja akoze kyakulaakulanya so kyetutera okugamba naye munna ebintu bino tubyogera omuntu oyo ayinza okulowooza birowanga ebyokusaaga naye bino ebintu birina engeri gye bitumotivatingamu never be happy alone. Kande mwako Never be happy alone. As a boss. Yes. Ate n'ekirala kyenjagala okubagamba ekikwatagana era ku bakozi nti buli wetusasula emisaala kino nkyogera era bw'oba olina kampuni oba yadde toli ku faamu naye buli bw'osasula omusaala oba tosasudde muntu omu jjukira omwana ono ogenda musasula omusaala akwateko omutwalo agulira omugaati jjajja wawaka jjajja ajja kola alhamdulillah bana iwojjozeewo kitegeeza agenda kusabira gw'otaliiyo bajja kuba kusabira naye bw'oba esaala ojja kuba ogikoze eki ogifiiriddwa so kiba kyamakulu nnyo okumanya essaala yo egwawo n'ogikolerera. Waliwo enkola ey'amata waliwo faamu emu gye nagendako nga Kaliera ke wannyonnyodde oli n'agamba mbasasula omusaala mbawayo liivu like tuli mu kwogera ku nkola eyinza okuyamba faamu y'okkula oli ayinza okubuuza lwaki ate bagenze nnyo ku bakozi tuli mu kwogera ku nkola kubanga fe abalina ssente tosobola kukwata kawudaŋŋono n'omuyoola everyday obeera busy naye tuli mu kwogera ku nkola lwaki faamu zammwe abamu ziganya okkula nga ebyaddala ssente mu faamu ozitaddemu emmere ogiguze buli kimu okikoze naye welfare y'abakozi bo waliwo omu gwe nagendako naŋŋamba Allan nze abakozi mbawa naye ente weba producinga lita 15 mugamba gwe ku nte ezo jjako lita emu ona daily naŋŋamba naye mpangazizza abakozi kubanga oli agamba ekintu kyaffe era naye yaŋŋamba kyoŋŋambe naŋŋamba nti Allan otandika okulaba ng'omukozi ente eyo bw'eba esaze amata ente yaffe nno eri boosi tukoze tutya kuba naye amanyi olunaku kale awunzika n'erita ze 3 4 oba 5 n'afunako omwana we naye kyasobola osindikira omukyala abaana be ne baba bulungi so nnyongera okwebaza nti enkola bw'etyo bw'ebanga yeetambula kirungi nnyo. Njagala okugenda ku mazzi ente zino zinywa zitya amazzi kuba nnyingi 120 amazzi ogatambuza otyo zibuna ag'okunywa amazzi kyetukola twasima oluzi wansi tukozesa pampu eza sola ezipampinga paka ku tanka ojja ziraba tanka zaffe bwe zimala okupayinga paka ku tanka ne zidistributinga amazzi tulina what we call automatic drinkers tulina ne automatic drinkers simanyi oba osobola ogiraba engeri gwe gy'otente naye olengera drink eri jangu wano drink eri ogiraba eri awo ekyo kintu yeringa bakuli kati ye automatic drinker buli bwenywa amazzi tola neno side mulimu pipe bwe zitambulira bwe tunadde eri mu maaso tujja ziraba bulungi buli bwenywa amazzi genywa gegaddawo so kitegeeza ki nti kiba kireducing a lot of human intervention tojja kutuuka ku point nti teteyina mazzi kyova olaba nti ojja kutunda wali nti tewali mazzi badde balongoosaawo naye ate tewali eri thirsty kubanga buli ebadde mu kabineti yaayo ebadde esobola okunywa amazzi okiraba kati kyetulina okumanya kiri kimu zino ente zino enzungu ezaffe in most cases nti okuproducinga liita y'amateemu eba erina okunywa amazzi liita 5 okuproducinga liita emu ey'amata erina okunywa amazzi liita 5 kitegeeza ente zino zirina okunywa ennyo okulaba nti eproducinga amata kati kino ekyakutteko kitegeera kati wano bw'olaga eno ennyana naye wosobola okutegeera nti eno ennyana y'amata olaba amagumba gano bwekoze tti kati eyagunde ey'ennyama tegayina era ente tayina yo bw'otegeera nti ente y'amata olabira ku magumba gano nga gali bwe gati gano ge gawanirira ekibeere ne maso z'ekibeere wansi gaago era kakati eno yo ne bw'ogirabira tuli sure ekitone nnyo ojja tuwa liita 4 ez'amata bwe neeba emaze okuzaala
kati kambuze manager ebintu bino byewuunyisa kyogamba nti gwe obeera osobola okulunda zino ente n'obeera ku shuwa nti eno ente bwenabe tetusobola kumpa amata egenda kuwa amata bwe gati era n'egakuwa bwe gatyo bulungi nnyo mbanjiraba bulungi nnyo of course oba otegedde ne breed kati eno Holstein z'amata oyimirire wano just ekinyumira height ya zino ente jangu yimirira n'owenyimiridde olaga abantu the beauty kubanga njagala nnyo omuntu n'alaba obulungi awo baneeraba ye ente bwe zifaananira ddala obulungi laba ente bwefaananira ddala obulungi lwaki muzitimba obuntu ku matu tuzitimba one oba omubeera bwakugema katuzigema East Coast fever ndowooza olaba kuliko kano ECF buli bw'ogigema olina ogiramba then ekirala tuzituuma amannya for record purposes kati olaba nakugambye neŋŋamba erimu eddalu bagiyita mawu ye eyagala ennyo abantu era yeeno nakikugambye wali nga tutandika ngamba okujjako mawu yeyina okubeera ye eyagala nnyo abantu era nakikugambye wali nga tugamba ate tomera ye eyagala gitakula buli ddakiika ojjako erinnya mawu so tuzituuma amannya era kati bwozize tujja kufunayo endala gye tujja ndowooza era ezaaliddwa ennyana tugenda gituuma Allan manager aliwa era mugamba manager ente yange giteekeko CRUZ mwattu ate olina omukisa nti nnyana ate breed yennyini gye twakola ki gye twasa nkazi bannange ente yange enkazi mugiteekeko erinnya CRUZ mwattu so yensonga lwaki tuzituuma amannya for record purposes kati kambulenge kaŋŋende bwe mba wakugi yiddi njagala gabula abantu bange eno ennyana yokka eno erimu erimu gundi meka kilo zimeka ez'ennyama kilo kati eno ffe tutunulira what we call live weight kati kubanga netuba tuzijjanjaba tusooka zipima tulina olukubo oluzipima kati bw'otunuulira eno eri mu kilo 600 live weight naye kati bw'ojjako gundi bw'ojjamu gundi eddiba n'ojjamu biki oyinza okwesanga ng'osigaza kilo nga 3 oba 4 entemu kilo 3 kilo ennyama eri ku mmeka kati kilo ennyama kati eri ku gumu 7 gumu 7 essimu yange eriwa sooka okwatekawo ku ssimu Sharifu tubaleebalemuko tulabe kati eno bwe beevaamu kilo 3 kilo ennyama eri ku gumu mmeka gumu 7 kale tugibale nti abasinga ku bucha bagitunda gumu 9 oba mutwalo gye mitwale tobala mutwalo teri ojja gifuna mutwalo ngamba gumu 8 gumu 8 times 300 times 300 milioni 5 mu emitwalo 4 nga tekuli byenda ate nkiraba gy'otuuka kati wokibaliddemu kino nti kubanga obaddewo wano olaba nga maliriza transaction nga ente njituuze milioni 9 kati ffe ate bwe tuba tutunda zino ente zino tetufokasinga ku bantu abagenda ogitundamu ennyama ente zino ozitunulira as a cash animal as a business nti egenda kuwa amata liita mmeka bweba olunaku ekwadde liita 36 beautiful owaddeko ennyana liita mmeka owaddeko ennyana tugambe liita 7 sigazaawo 29 n'abawaka nabo banyuddeko tugambe nti otunze liita 2 buli naku oyingiza ssente mmeka eno tizia purely for business ente zino tyanyo bagamba nti no zaatandika ku mulembe gwa after the World War I enjala bwe yagwa mu nsi oyine bagamba tulina okukola ente nga provides mata enjala ly'amaanyi nnyo so kati omuntu agitunda ng'alaba amata gagenda okujja ate n'ekirala egenda kuzaala kitegeeza abakinjaji tebajja bo tetubeetaaga okyama nti bafaananyamu ne kuzaala kye yagamba kuzaala yagamba waliwo mukwano gwange mumanyi yaguzaako n'ente kuzaala kuzaala yakuguzaako yanguzaako kente kuzaala yaŋŋamba ye ng'oyagala aleme kuguza nte mugambe nti ente eno njagala ggula yakulya era ffe wano omusiba ne guba gubeerawo n'ogamba nti nno
oguze emzo nti basaze ente ebiseera ebisinga ffe bannayini tetulya ku nnyama eyo ente zo tuziinako attachment nene nti z'amata obanga alidde omwana wo webale nnyo obanga alidde bizinensi yenjagala okutwalemu eno bizinensi nti Allan ente eno nga wagitadde ewuwa waka tosobola kusigala kyekimu tosobola kusigala kyekimu nze nina ne mukwano gwange omulala yaŋŋamba tata wa ayina ente nnyingi naye tatunda nina sister wange bamuyita ayina faamu bamuyita Namazizo ali mu Boston eyo naye yajja wano ne muguzaako ente taali 5 bwe namuguza ente 5 wayiseewo ndowooza emyaka 3 nagenza okwesanga ali mu nte 18 naye bw'ina kumanyi kyakola amanyi okuŋŋamba ente zange zitunda ntwalirayo abaguzi buli watwalayo abaguzi bamugamba ente yazaalibwa wali tebajagala $8,000,000 ng'awoza kimu agamba tegeeza nti ayina vali ye ina omuzannyo muyitirivu nnyo kati awo yagala muzannyo yagala gikwateko awo oba ogimaza byeyagala ebyo kitegeeza bw'oba oyingidde bizinensi y'ente bw'oyingira ne mayindi eno eya singa mpeza ente nga 3 netandika okutundako kakati awo bizinensi eba ejja kukulema naye bw'oyingira bizinensi y'ente eno n'otunuulira kawoddaŋŋa n'otunuulira amata n'otunuulira ebirungi kibyose basically n'otunuulira amata nga bwe mulunda enkoko nga mugamba ntunuulidde amagi empatremeka ojja kusobola ejja kusobola nagambye bwekutuukako ng'ogitakulaku teyina buzibu eba eyagala gitakula kanti ekulaba togifaako maawe yo kati anko mbadde nkusaba tugende tubalengeze ku ziri ente endala wali eri we twayise nga tujja then bwe tumala awo tugende tubalage ate emmere webagira kino sooka tunyonyola kino guba munnyo like red salt ebeera mineral block katulaba kino era kiba kyenkana bwe ziba zikukomba kigwerera kyonna ekigwerera era kino kyabadde kinene nnyo era njagala kulaba baleetayo omunnyo guno ziguyamba okubeera matukolo zifuna nutrients calcium protein ezisasobola kufuna mu mmere ate nekiya ziziyamba zikiyamba ogoyinga of course kyamaroon of course zibeeramu types naye zikiyamba bakola kikole bakola kikole so kigula enkigula kimala mu bbanga ki naze gikomba muganda kiyinza omala mu wiiki nga bw'oyogedde nga kiweddewo zikikomba okay so ndowooza ate neno nayo ate masavu busavu ne look at the cows kati waliwo ente gye nakugambye ey'emyaka 9 gye nagambye ente eno jangu Jose olabe ente y'emyaka 9 yes naye kati bw'ogitunuulira yeeno naye bw'ogitunuulira ogana nzijeyo omuguwa guno esooka eveeyo bulungi ogenda kujjayo kitaata njagala gisumulula lwaki ogisumulula bw'ogitunuulira tosobola kumanya tugifunya bulungi wano yes tosobola kumanya ekyenjawulo ekiriwo naalongo yakazaala abalongo emirundi 2 sente yamu era tusobola eggwako eririmu nalyo lya balongo lindako eri lubuto ya myaka 9 this cow is 9 years old yes actually esukkamu kubanga sina myaka ino kubanga esukkamu it is something like even 11 years kubanga eri myaka 9 mbadde mbaze calving kitegeeza ezadde emirundi 9 kitegeeza ente eno watandika nayo farm zezasooka watandika nayo farm zasooka era bagiyita bell yes it's a very royal cow obanga kuntekuwa abalongo emirundi 2 ate nga bonna bakazi buli kisajja kyekuwa kati ng'ogamba nti ajja kusala ente eno ndye ku nnyama yaayo ekwadde abalongo emirundi 2 nga bonna bakazi kobeere gwe
kati eno yo bweba ezadde qualitas meka eno kati saawa zino ekendedde olwokubanga ekuze kati saawa tugijjamu liiters 18 ng'ezadde that is that full capacity yes eziri 15 z'obadde oŋŋamba luli zibadde 15 nga ekyalimu nvubuka ng'ekyali nvubuka ebiseera ebisinga ente ekuwa up to full capacity nga ku luzaalo olwokusatu kava egenda erinnya bwedde netuuka ku point nekola ki nedropinga kaddi lwogamba nti abaaba nkumaze buli omu amaze munne emirimu gyo kati saagala kulimba nti eno bwemala okuzaala njagala kumusiibula omutunde era bajja kumusala tumulye ku Christmas oba tumutunde bambi yo ekoze emirimu gyayo gitunde butunzi kozi kiba kirimu ogira abambi naye ate bwe mba ngitunda awo njiguza omukinjaagi sisobola giguza mulunzi awo mba mufeze era kati bwojja nti olyagala kulunda sobola muguzeewo kitegeeza waliwo akantu akaimbali omanyi kajjukidde bambi ffe abamu batamanyi bulunzi naye nga tubwagala era twagala obbuyingira tugenze mu faamu z'abantu tubaguzeeko ebisolo olinaguza ne bwebambwa nakuguza embwa olw'okuba gwe tobimanyi nakosa advantage eyo nti kyangu nnyo kati nga ffe abazze nze okimanyi kati oyinza okunyingiza faamu eno nga tobinsomesezza n'ombuuza Alani njagala kukuwaayo nte nkuwa ente eki era okimanyi ffe tulonda binene era olugira ng'ogaba bampe eno bambi ng'olyaga oba oyagala abamu bajjaggula tutunuulira ki ng'ogula ente kuko omanyira nti ono ayagala kunguza nte enkadde naye takiŋŋambye ono ampadde ekintu ekituufu ente enkadde bagimanyira ku ki ente enkadde esooka ozigirabira ku bbeere lyayo ku kibeere kyayo olaba nti ekibeere naawe kati bw'otuulira kino naawe ekibeere okiraba ente neggwako lya myezi 7 n'olaba ekibeere kiragira ddala nti kikooyi kati eno yanzaalo meka eno anti gye naggambye enzaalo 9 enzaalo 9 yes gye tuyita CRUZ nagambye enzaalo 9 naye nga olaba ekibeere kyayo kikoze eki kyokka ekuwa balongo abalongo yabampamu emirundi 2 guno gwakusatu kati simanyi oba balongo naye bayinza okubeera abalongo kuba ndaba eggwako lyayo ndaba likoze eki ddene kati ndowooza okiraba kitegeeza eno enteeka yakuwa ente nga 10 ate nga mulimu ennume emu yokka mukama katonda wange era ennume yaayo yeeno kyovola ntegeera ddi nti onanfera olaba ekibeere ndowooza okiraba otegeera then ekirala ogibikula omumwa gwayo n'okebera amannyo ebiseera ebisinga amannyo g'ente agakuze gonna gaba gakuze nga gakaddiye era oba osobola okugalaba ebiseera ebisinga amannyo gano kasika entebe ezaaliddwa esooka n'ebiranga bwetukola milk teeth gagenda gakula bukuzi kati ag'ente enkulu gaba gaweddeyo ng'ogalaba genyini era bw'ogibikula wali n'ogikwata oba osobola okukola ki oba osobola okugalaba era that is the best way okulaba nti ente ekuze kebera amannyo kati eno soogikebera amannyo soogikebera amannyo naye nagikwata ngamba abalaalo bo basobola basobola tujja kigezaako tujja kikwala n'omusawo ali wali ajja kujja ekyo tukirabe bulungi omusawo ali wali sobola okumubuuza musawo kigonya musawo waliwo ekinnemeredde ekibuuzo wano ssebo nga njagala ajja atuyambeko musawo bambi jangu otuyambeko bana tukwatiddwa omukisa ku faamu kuliko omusawo ate musawo bamuyita veterinary doctor bibana basoma embeera z'ebisolo okujjanjaba ebisolo obulamu bw'ebisolo byonna musawo mulungi weewuunya okulaba ssebo bampita ALLANCRUZ ssebo Dr. Kigonya Daudi kakati musawo ogenda kumpayo eddakiika zo ogenda tuwaayo wano eddakiika zo zigenda kuba ntono nnyo musawo twagala kumanya bwemba enente ano kale ekibuuzo kyange kiri nti nziza okugula ente ndi mupya mu bintu by'obulunzi abalabi bange abalungi abo baagala nnyo okulunda naye oba oli awo tetumanyi selection abira bikwala ni CRUZ azza ayagala gula nte olumutuuza mu kiraalo ne bamubuuza obuuza oyagala eriwa olw'obutamanya bwe bamuguzizza ente naye ng'ente enkadde
oba kale ente nkadde kyekisinga obba kuba ntegeera ntya nze amacha nti nga akatipu koyinza okumpaayo kemmanyirako nti mubuuze kino mugamba akulage kino nti ente eno nkadde gye bali mukunguza era nkadde ddala. Neyanziza nnyo ekibuuzo ky'ombuuzizza Bambuulizeeko naye abatuwuliriza mwenna nsanyusa okubeera nti mwettanira okwagala okumanya okulunda ebisolo ng'ate mukolanga mulimu. Kaakati ekibuuzo ekimbuuziddwa bw'oba oyagala okumanya ente ekisookera ddala mulimu gw'ente naddala ente z'amata nga zoze oyinza okusooka n'obuuza ku likodi milk production record ey'amata g'ente geziwa. Ekyo kijja kukulaga kijja kuinfominga okulaga amata g'ente zibadde zijja zikamwa ku mutendera ogw'enjawulo ku mitendera ng'ente nga yakazaala ku mutendera ng'ente emaze ebbanga kubanga bamumanyi nti milk production curve ente nga yakazaala ebbanga erisooka ery'emyezi 4 amata bw'ebanga y'amata erinnya waggulu ate era bwe gagenda gatuuka ekiseera ne geesiba paka bwe gakka kubanga ente tusuubira nti mu bbanga lya myezi 2 ente nga y'amata eba eddamu n'okuwaka mu bbanga lya myezi 2 kubanga production goal yaffe ebeera nti buli mwaka olina okufuna ennyana okuva mu nte eyo buli mwaka. Kakati ebintu byonna genetically ente oyinza ogitunuulira naye tugamba okufuna amata kikolebwa olulyo lw'ente n'environment ente mwebeera eri. Ate era okufuna amata kikakata nti omulunzi gw'okola amata ng'otutunuulira environment ente weebeera eri. Ente genetic potential yaayo webanga eri 60% oba 40%. The 60% gw'omulunzi gw'olina ogikola nga tutunuulira environment weri ogidiwaminga ddi okola deimmunizations ku nte ezo zirya zitya housing y'ente eri etya nkomawo kale enteekateeka eyo eba nnungi nnyo okusooka n'omanya olulyo lw'ente lujja kukapasiteetinga ku ekyo. Ente ezisinga wano bw'obozze okusinziira ku kibuuzo nga sinnakivaako nnyo ekibuuzo otulina kutunuulira likodi y'ente n'otunuulira pediguli likodi bayinza okukulaga ku baana baayo nti abaana bano emabega badde bazza bakuwa bakama batya. Otutunuuliza ebintu by'otunuulira ng'ozze okugula ente. Pediguli likodi yaazo baba bajja kugamba nti eno jjajja yavaamu ono omwana n'avaamu ono nga tukusinziira ku pediguli likodi yaayo eribeera ku faamu okwo. Kati oli bwajja akulambika nti eno yazaala kino kyekimu kikwatagana n'amazzi gano ge tuwakisa ag'ente enzungu bagajja ku jjajja wa jjajja nga bajja bagoberera endyo performance ya maama ne taata baali bakola batya. Kati ente ezo ne tujja ne tulooka tufunamu ente ey'amata okutwaliza awamu. Mu bufunze omulunzi waffe yenna eyagala okwettanira obulunzi sooka obuuze milk production record ate otunuulire ne pediguli y'ente okusinziira faamu nga nnyini bw'aba akulambise nti maama ono yazaala ennyana eno ekama bweti n'omwana guno tukusuubira okuvaamu ekisingako awo. Kati bwe mba ntunudde butunuzi bw'ente ntegeera ntya nti eno ente enkadde bwe tuba tukeesizanga ku kino tugerezeemu tugambe kulwa kwotegeera ente enkadde. Ente enkadde ebiseera ebisinga kati wano tetulina nti tuyinza okutunuulira nga kiba kizibu nnyo wano gimanya nti eyo nti enkadde kubanga gwe ng'omulunzi ffe tuyinza okukeberera amannyo ne tubala so nga ate ente ezirina amayembe oyinza okugala gestation period nti buli wemala okuzaala erina ring gyesiba ku jjembe lyayo n'ogenda ng'olaba nti ente gestation period eno yanzaala bweziti ezimaze zibaako ring. Ente enkadde mu nte zino enzungu oyinza zibalira ku mannyo ng'obala amannyo gaazo engeri gye zibepeyalinzeemu so nga ate mu zino ente zaffe eŋŋanda ennansi eziba n'amayembe tubala ring ya ku jjembe zigenda yesiba ring buli lwezaala n'omanya nti ente eno ekaddiye.
Amanyo gali ameka. Amanyo g'ente normally galina kubeera nga bw'ogatunuulira wano wabeerawo diastamu tegasiba. Kati wano oyinza okwesanga nti wano mu maaso waliwo peya nga 4 naye buli nte lwegenda eteekako eyongerako peya endala lwezaala egenda eteekako peya endala ey'amannyo neeyongerayo. Kati kisinziira era ogenda okwesanga nga oli asobola okutegeera nti ente eno enkadde. Ekika kya zino ente ez'amata chances z'okufuna obulwadde oba period mwe zirwalira oba zitwala kaseera ki? Immunity yazo eri etya? Kyekigambo ekituufu kye nnyinza okukozesa. Immunity yazo eri etya mu kulwanyisa obulwadde oba mu kulwala? Environment edifiningibwa kati wano kisinziira mu environment mwe tuli. Tulina kye tuyita epidemiological study kye tutunuulira nga tutunuulira seasons oba outbreaks z'endwadde. Normally ente zaffe zino eziri exotic mulabe waazo akyasinza okubeera nti mulabe waazo yenkwa. Gwe bw'omanya engeri gy'oyinza okuziyiza enkwa okutuukira ku nte zino nga mu bantu bw'omanya nti wano we tuli ekisinga okutawaanya omuntu wa wano gwe musujja gw'ensiri. Kati wano ekisinga okubeera nga bwe mulabe w'ente yenkwa. Gy'okoma okulaba nti enkwa osobola okuteekawo interval mwe bafuuyirira periodically olina okumanya nti okola management olina okufuuyira kubanga n'omuddo beddings bagenda okuziwa ebinyonyi enkoko ng'ezo ezitambula ziyinza okujja n'enkwa waliyo soft ticks ate n'ebisagazi gye babifeeringa obijja nebisobola okujja n'enkwa olw'ensonga nti mubaamu ebibe mubaamu ebintu byonna ebijja bitambula naki ebijja bitambuza enkwa ezo. Kale enkwa wano tulina okumanya nti outbreaks tulina kye bayita sporadic outbreaks ezijja ne seasons okusinziira nga mu kiseera ky'enkuba tulaba nti wabeerawo proliferation of microbes nti mu kiseera ky'enkuba buli kintu kyonna kyeyagala wabeerawo favorable environment efavoring endwadde okwalula. Endwadde zisobola okubeera nga zeeyaludde nga nnyingi tebibe bacteria tebibe biwuka. Kyova olaba nti mu biseera by'enkuba ebisolo bijja kulwala. Ate era secondly tulina kye tuyita change of environment oba salmonellosis condition nga change bw'oba ova mu season y'emu okudda mu ndala era ente nazo zikyuka mubiri gwazo zikyuka teziringa z'abazungu nti ziri air condition embeera yazo egenda kubeera maintained. So immunization ziyinza okukorresponninga n'environment kikyedictatinze. When am I supposed to immunize my cows? Naddala nga zaakazaalibwa oba ne mbukulu nsobola? Ente zirina okubeera nga zina immunization schedule yazo okusinziira kati ng'ente ento tuyinza okugamba nti ente zino ento basically okuva ku myezi 6 okudda waggulu zitandika okugemwa foot and mouth disease which is locally called CRUZ in this particular area. Naye mu buli muno obulwadde obujja by sporadic environment nga obuli spread like buli spread by these flies stomoxis oba gwe tuyita kawawa. Kati enkwa ojja kwesanga nti kawawa ayinza spreadinga lumpy skin disease ayinza okuleeta eye infections. So ezo nazo oyinza okwesanga nti lumpy skin can be immunized during that period once a year. So oyinza okugamba nti from a period of 6 months ente zange nja kuba nzimmunizinga yale to keep off the disease because we always say prevention is better than cure. True. So ekyo kisobola okukatinga across. Naye waliwo endwadde endala eziri notifiable whereby nti omulunzi you have to notify the authorities above the local authorities like the DVO must be pressed n'okumanya nti waliwo obulwadde bwe buti obutambula such that they can quarantine off the whole area. Ne tulaba nti n'abalala abalunzi abalala nabo babeera protected nga tusobola okukalantinga obulwadde obwo butasaasaana. Kwa buyinza okuba buli mu kiraalo kyo
ate ne bugenda nga amata g'ogenda otambuza oba ennyama eneva ewuwo yeneebusaasanya ne bubala ebitundu ebirala. So we quarantine that farm oba that particular area we called it off ne tulaba nti obulwadde tebukola ki tebutambula. Wow. Musawo njagala okweyanza akaseerako osomesezza bulungi nnyo ngenda kufuna ennamba yo kyemanya abantu bangi bajja ginsaba okwagala okulanga omulimu gwo nange mbaako ne wengwongera abantu bangi bandyagadde okuyiga ebintu bingi nze ndi muntu ayagala okulunda aweereddwako omukisa ebintu bino ndiyigira bwereere era buli lwensanga nga manager bwe yampise wano ku faamu buli lwensanga omuntu ng'alina kyansomesa ku kulunda njagenda okuyingira sisitimu eno nga ngimanyi bulungi wawe tusinza okukolera ensobi ng'abaagala okulunda mpakiko tusinza okukola kubaffe tujju kati emikyalo yange erabibwa nnyo abantu abali e Bulaaya twagala okulunda naye tukera bukeezi ku makya n'okuba ekiyumba n'oyiwa ente anti bagambye ente zezifuna era kijja tusinga okukola nga mwe abasawo gye musanze mu faamu zaffe fe abaakatandika kati weewaawo nti abantu abagadde okulunda nga bali basinziira mu nsi z'e Bulaaya kirungi okubeera nti weegomba n'ovaayo n'ojja n'ogamba nti nambudde njagala tandika ku bulunzi naye gwayagala kyoyagala okwegomba okirinamu passion ne interest olina omukwano n'okwagala eri ekyo kyoyagala okukola. Ekyokubiri tulaba abantu batono nnyo abagenze ne balisaakinga ku bintu bino n'agenda oba n'asooka n'alambula n'alaba wasobola okuba nga atuukira omuddo mukulu nnyo ng'onootandika bizinensi eno teka okuba nga olina land ate nga olina n'abakozi both skilled and unskilled labor bonooyagazisa ekyo bakyagale kubanga ate goteka okuba nga oli prime gwe nannyini ndowooza naye olwogiguza abalala nabo bakwasizeeko bajagale nga gwe boojagala otwaliza awamu ate bagiteekemu okwagala bamanye nti guno guze nga tugenda gukolanga mulimu nga gutusasula. Kati emirundi mingi tibannaffe abamu ajja n'aleeta n'agula ente naye era nga azisoosinze nga tasoose kutunuulira environment kubanga bwe tugambye kiki ekikyekinga ennyo ebisolo byaffe bino ebiri exotic wano ebitulemesa nkwa. Ekyokubiri tulina pool ene ey'abasawo abalitekeka nawo waliwo obuzibu nti okufuna basic service gyoyagala okugijja ku musawo alina kyamanyi kyasobola okufalinga nakyo kiba kizibu kuba tulina range of basawo batambula oluusi ojja kuwa omuntu nga tasobodde kujja kudiagonizinga bulwadde tasobola kudocumentinga kiki kyakoze nakusobola kuwa lipooti ku ki kyava kukola. Kati weesange nti ente omusawo ajja ate weesange nti omusawo yakulemesezza ki bizinensi y'okulunda. Kale ebiseera ebisinga nti tulina okuba nga ffena tukutta olujegere we must live in a triad nti tulina management ekolebwa administration tulina ebisolo ate era nga tulinawo ne manager nga asobola okuba nga aheadinga farm era n'atunuulira biki ebinaakolebwa ku mutendera ogw'enjawulo. Inputs zino nga bwe baba zeetaagidde zikwetaagisa okuba nga zonna osobola ozisoosinga ate right now ekitakyakola bulungi ye telephone farming likyaliba nekikwetaagisa either ng'oli visual ng'oli asobola okuwa ekifaananyi ekiri ku farm cameras ku farm okwo nga kisobola okubeera nga kikutuukako busaawo eyo woba okyagalidde ng'osobola okyekinga kino tekinakolebwa kino kiri bwe kiti nga osobola okulaba nti farm actually oli mu business. Ekigere kyo ebiseera ebimu tugamba abantu ekigere kyo amaaso go bwe gatasobola kutuuka buli lunaku kiba kikwetaagisa okulaba nti bizinensi eyo ogiyinza okulemererwa okugikola obulungi. Kale mu kaseera kano tulanjagala okwebaza musawo webala nnyo webayire ddala akaseera k'otuyisizzaamu kabadde so educative otugambye nti ku ky'obulwadde obulwadde butambulira ku muddo ogaye ku muddo omuddo bwalulira
ngambye obulwadde obusinga okutawaanya ebisolo byaffe zenkwa. Enkwa zisobola okuva gye bajja omuddo gwazo. Ate n'ebinyonyi nabyo biyinza okuyambako okuleeta kubanga n'ebinyonyi by'oyinza okuba nga ggwe olaba ng'ebitasobola naye bisobola okwetika bu soft ticks obusobola okukosa ate eki ebirundibwa. Naye ekisinga byonna mu byonna kwe kulaba nti tukola kye bayita preventive measures. Bw'osanga faamu ng'eriko biosecurity nga bataddewo foot bath nti gw'okuyingira osooka kulinnya mu ddagala eryo kitegeeza okateyiriza obulwadde obutakola ki obutasaasaana. Kale tweyanzenge musawo tweyanzenge bawe ennamba yo eyandyagadde. Essimu yange eri 0776 35 91 63 ng'oyogera ne musawo Kigonya Daudi. Okay. Kale mukaseera kano manager akyatwala ku farm ate tuserengesa manager ogambe tuserengetawo kati wali mu growers pen. Kale esi mukasya kano kankwanjulira emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Nagambye erigwa yagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki okkiira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo. Nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 44 74 72 31 81 64. Nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7. Ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere. Tugenda mu growers schedule tweyanza nnyo musawo. Saawa zino manager atukulembeddemu ate atutwale eno mu growers. Gano ge mazzi saawa zino bamaze okulongoosaamu bali mu kuteeramu nte. Amazzi gali clean and fresh. Ekiraalo kyonna kyendabye kye basinga okukola obulungi kwe kuba nti amazzi baagasika. Ekiraalo kyonna kijjudde amazzi. Pipes z'amazzi jankulage. Kyekino manager kyeyabadde atugamba. Amazzi okubanga mwonna mwegali bulungi nnyo. Manager wagambye akubakaita batya? Automatic drinkers. Automatic drinkers? Yes sir. So kitegeeza bweganywa bweti tekasobola kuggwamu. Gadda buzi. Gagenda ebanga eyonka. Ente bagita matrix? Yes. Eno. Breed bagita white Holstein. Yeah, sorry baby. Bagita matrix? Yes. Kati emmere bagiteereddemu mpya? Yes. Egende malamu gye bagiteereddemu. Obulungi bw'ente eno. I just love how white it looks. Yes. Okitegeera. Era abamanyi eby'ente. Eyo ebeera very good at milk production. Bagambye tebagitunda. Eyo ekuuma breed. Olaba wali we tugamba weziwummulira. Ate awo ziwummudde. Wano. Yes. Kati wano kitegeeza ente eba ewujjadde. Kambuze kano kemuliwawo kano ka dusty. Yes. Obedda nno nkalabira eri nga mmanyi musenyu kano ka dusty. Ka dusty akembaawo. Kano ka dusty kambaawo? Yes. Mwongera ne mukakuba? Tubuleeta tubusobola kubuguza factory z'embaawo. Abo bakola bajiro. Kati kakola ng'omuddo ye? Kagonda. Kakola ng'omufaliso. Yes. N'okwebaka luweze baka wano? Webale ziira zeebaka wano. Yes. Ekitegeeza eri zirirayo buliizi? Eri zirirayo buliizi ijja ne zeebaka ezo. So buli emu emanyi position yaayo? Buli emu emanyi position yaayo. Mukyewala mutya okubanga tezoonoonayonoonamu nnyo? Okwononamu. Okuteekamu kawuddanga. Ngenda kikulaga wali wansi. Wow. Kati wagambye
buno kati nga kali eri bwe muna akajeri aha bana bamaze okukawa amata bagenda kateeka n'atandika kaluka kajja nobuzanyira wano wano we buzanyira eno exercise yabera tola buno buwumudde wano naye butuuka okuba bujja genda eri bwebake kati wano buno babuwumudde buli mu biseera byawo bwa ddembe kati wano wabeerawo buto bwokka kati zino za bbanga ki zino za myezi ebiri myezi ebiri kyekiri kye nagambye naye nkugamba nti n'okulabirira ennyana wow this cow is eating its grass very well mwene emmere ya gundi mwongeramu gundi twongeramu maize brand so nenjoyinga bulungi mmeru yayo okay tugende njagala akusayileji ndabe ku biki byonna ebintu byonna ente zino muzinaaza tuzinaaza atu ono wali shawa yazo emwemu wano na wali muzinaaza nekine shampoo mbadde sikimanyi tata gyebaleko ssebo ennume ziteremu kabulani ente nnungi nnume ogambye eno wagambye bagiyita batya bagiyita Holstein bannange ina rolled hair bana ekirungi nkazi eno nnume kati nnume katubeera ne bakkira nti oluusi abajja nga baagala what we call breeding bulls kati nga bw'oyagala okuimprovinga hadiyo bw'olina one ankole cows noganja andibadde nfuna ente esobola okuba fazali ka litres 25 kati eno bwekulosinga ankole cow eyinza okuzaalira ente gyokuwa ku mata agaweeraweerako naye kyonjigiriza mu byonna ate kyembadde siga ku faamu z'abantu onjigiriza nnyo why people don't sell cows why you should look at a cow as a business not as a meat business okitegedde atulaba omulungi kino kyolengera wano ono kawuddanga right katusooka ne tumuteeka wano n'asooka avaamu ebbugumu omuliro ogwo wamala okuvaamu ebbugumu n'abeera n'okumala ebbanga then badduka nga bagenda bamukola ki omutransfaringa mu nnimiro tomutunda tetumutunda olw'ensonga ffe tulina need ya pastures mpitirivu nnyo this is very nice so mujje ffenna tugende tuserengeta emmanga njagala obbalaga how beautiful this farm bwefaanana gwe Jose kanswe tojjaako ekintu tutambulire wamu okitegedde ekintu kibe nga ate tutambulira ddala malidaadi saana kati olwo wano nino linnya muno kwonamuuko ddagala lino ddagala kati kino kye bayita biosecurity kubanga oyinza okuba nga otambudde mu faamu eziwera n'ojja n'obulwadde kino kye bayita biosecurity eno lwaki mwagiteeka ekikufu mu nnyindo yalina eddalu lingi nga tulina ogikendeeza ku bukambwe kati bw'ogiteeka ekikufu mu nnyindo ekakkanamu nkazi nnume is also breeding bull kakati tulina omanyi kano tugendera nnyo ku needs z'aba clients tulina aba clients bangi nga ayagala ku improvinga hardie nga yali yagadde bull nga tayagala ya artificial insemination artificial insemination nungi naye olina okuba nga yo management skills ziri waggulu nnyo lwaki olw'ensonga nti ogenda nolaba ensolo zino ebiseera ebisinga nga gundi genda oyambe ku manager abeetaaga wali ogenda olaba nti ensolo zino ebiseera ebisinga ezimu lwe zisaze tusula kumanya ate ye buulu eryalizinga mangu nti ensolo ekoze eki esaze kati ate n'ekirala
oluusi wabeera frustrated by insemination naga yagezaako kuwa kisente eggoko teryakutteyo biki n'afuuka confused awo nagamba nze nandiyagadde bolu yange oba oluusi omu ng'ayagala kuimprovinga hard ye tugamba ayina ankole cows ng'agamba nandiyagadde okufuna ente maleeto eva ku mata be bajja ne batwala bolu zino kati zino bolu yo twagifuna as a result of embryo transfer oba kibayita embryo transfer in mating baddira embryo ne bagireeta ne bagiteeka buteesi mu nte nekulira omwo so kati wetufuna gundi bwe tugiteekawo ne tulinda abantu abajja okukola ki okugitwala maachi aziffe tetuzikiriza kulinyira nte zaffe kubanga ffe twagala breed ya kika kya waggulu nnyo yes ate n'ekirala gyali badde nnungi naye buulu obeera ne chances tesobola okuwa either ennume oba enkazi ate kati ffe wano twagala nkazi zokka kati zino kambuze zino mwazaawula mu bwawuzi zino tezirabanga ku bakazi tezirabanga ku bakazi zino tezirabanga ku bakazi ni of course ate n'ekirala kati muno mulimu nte ennume zokka kati njakuwa ekyokola zituyambako asi nnume wano okawukawo zizo nazo nankazi eri growers pen gyenjagala okutwala ate n'ekirala nti nobobeera n'ennume okumpi ennume eno wabaawo enkazi wali esaze okitegeera mangu no prepared kubanga ye ennume esobola okurealizinga nti enkazi esaze nga wayiseewo ndowooza nga after like tugambe kilometers away nga tegeti waliwo enkazi esaze era netabuka era emabegakaawo twafunayo issue emu ebiseera binga tetunaba zikunfaininga nnyo wano twafuna ennume yawaggulu oba yavaawa nejja nerinyira enkazi yaffe netuwaka breed akafu kyova olaba twateeka wali tuzikaswete ndugiteeka wali nimukolaki yava oba yavaawa nejja nerinyira enkazi yaffe yayingira mu faamu esenga tenakubeera wero fenced enkazi newaka tugenda okulaba enkazi ekoze eki ewasi naye tetulina records egenda okuzaala akaana nga akaana ezaala ka CRUZ nga fe tetujja kubirana kubanga ekinene nnyo akaana kali wali ekinene nnyo kimanyi kanaba kamaze okuwaka okuzaala ndoze tunaba tetulimbye kayinza otuwa tugambe liters nga 10 tugenda tukalabeko ojja kalaba kubanga kyemanyi bibaawo mu faamu omuntu n'abeera mu faamu nga tamanyi yafuna atya ente ekikabu eki olina gy'ozulundira kumba ate gy'ozulundira waliwo ente endala eziyingiramu wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'aka bebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakamo eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne dizayini yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles.
Yagambye erigwa yagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi ne Church y'Abakatuliki. Okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo. Nooti 785 37 92 29 oba nooti 700 39 02 oba plus 44 74 72 31 81 64. Nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7. Ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere. Esi mukasya kano kankwanjulira mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.